agalamidde emayangayanga mu Kyaggwe muzzukulu wa Lusonzi Sylvester agalamidde e Bukeerere mu Kyaggwe. Ndi musanyufu nnyo okubeera nga ndi wano ku Bambusi Eco Park nti tuli mu boot camp ey'abaana abeesimbyewo ku bwannalulungi bw'ebyobulambuzi mu ggombolola lyaffe mu ssaza lyaffe ery'Ekyaggwe. Mbakoowoola mwenna abali eyo abatulaba ate era mutegeezeeko n'abo abalala nti nga 19 tuli ku Bredos Hotel e Mukono, mujje mutuwagire. Nze neddira butiko Akabiro Namulondo ku ssaawa 12 mujje mutwegatteko tunyumirwe ekintu temukitulekera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neebaza Omwami Ssekabembe Eric Patrick atwala ekitongole ky'ebyobulambuzi n'obuwangwa ku ssaza lyaffe ery'Ekyaggwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, tubalindiridde. Andika Akabiro Empologoma. Nenzanye omukisa guno kuba tusomye tuyize bingi, tubadde ku kyoto ne tuyiga okukokya engero era mmanyi nti nno ndi mwetegefu nnyo era nja kuwangula. Mbakoowoola nga 19 okujja ku Bredos Hotel okutuwagira ku ssaawa 12. Neyanza nnyo. Biki by'osuubira byasinga banne ebigenda kuyisaamu okuwangula? Njize bingi ate ntaddemu okuresearchinga okungi nti nno noonyeza mu buli kasonda k'ensi yonna ebikwatagana ku buwangwa bwange ne ku Buganda yonna era nsuubira okuwangula. Mujje mutuwagire. Okusumbula nga bwe mba mpangudde obwanalulungi bw'Ekyaggwe, ngenda okufuba okulaba nga tukuŋŋaanya abavubuka ab'ebika eby'enjawulo okuva mu ssaza lyaffe lino ery'Ekyaggwe n'okwetooloola Uganda yonna nga nyambiddwako ofiisi y'obuwangwa n'ennono tusobole okutumbula empisa mu bavubuka n'okubabuulira empisa zaffe ez'Obuganda n'okudda ku nnono. Neddira Mutima Muyanja, Ssaabasajja Kabaka. Tubuulireko ku bifo ebiri mu Kyaggwe by'oyagala abantu. Neddira Njeza Akabiro Ngujulu, naviiridde mu ggombolola ya Ssaabaddu Entenjeru. Ebifo ebyobulambuzi abantu baffe batalina kusubwa naddala ebiri mu Kyaggwe. Okusookera ddala tulina embuga y'eggulu wano ng'ekitebe ky'Ekyaggwe kyennyininyini bwe kitudde eky'essaza. Tulina emigga emirongo tuzibwa ne Mubeeya mu ggombolola y'Engogwe. Tulina ekibira ky'amabira, ekyo nakyo kiri wano mu Kyaggwe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Era nkoowoola buli omu gy'ali mu kifo ky'okugenda mu nsi endala okulambula, sookera ewuwo wano wennyini, sookera mu Kyaggwe. Kyaggwe alina ebirungi bingi. Naziwa Sarah, neddira Nnyonyi Nyange Akabiro ku Nguvu. Okusookera ddala kansooke njogere ku kyennyambala. Abaana abawala bonna abali eyo okwambala obukete oba okwambala engoye embi enkunamye si kyekintu ekijjayo obulungi bw'omwana omuwala. Tulina okudda kyogere nti batusomesezza ne batugamba nti no okwambala obukete oba okwambala obubi si kyekijjayo obulungi bw'omwana omuwala. Kakati mbakubiriza abaana abawala bonna abali ebweru okwambala obulungi, okwewa ekitiibwa ng'omwana omuwala. Toyambala buntu bugenda kukutyoboola mu kitundu ky'obeera oba ewalala kubanga olunaku olw'enkya oba leero ogenda kuba maama. Abaana balina okulabirako, olina okubeera nga ekyokulabirako eri abaana n'abantu abateetoolodde. Ate oyambala obubi ogenda kufaanana kirala okuva mu kitundu ky'obeera. Abaana abawala, abantu bonna abawagira Obuganda n'abantu bonna mujje mubeere wano ku Bredos Hotel ku ssaawa 12 zennyini enkoko mugikwate mumwa. Tujja kuba basanyufu nnyo nga twolesa emisono egy'enjawulo. Omwana omuwala ayambala atya, atambula atya, abeera atya mu bantu. Tutegese bingi bambi, tusaba mubeerewo. Neddira Mamba Akabiro Muguya. Tuli basanyufu nnyo okubeera nga twetabye mu mpaka ez'obwannalungi bw'ebyobulambuzi mu Kyaggwe.
era nga tuli basanyufu nnyo nti omwaka guno Buganda yatuteereddewo okuwangula emmotoka era nsuubira nti ngenda kuwangula empaka zino nsobole okweyongerayo ku ddaala erya Buganda nsobole okufuna emmotoka eyo ngireete mu Kyaggwe. I'm from Ntenjoli. I would like to take this opportunity to thank the organizing committee of Miss Kyaggwe 2024 for this wonderful experience they've given us during the boot camp, the trainings, the teachings and all that. What I expect from Miss Tourism Kyaggwe is to boost my confidence the more and also to become a better person and also networking. Thank you so much. Okay. And I'm a contestant in Miss Tourism Kyaggwe. I'm really so grateful for everyone that has put everything in hand to make this thing happen. I would like to thank the manager of the Bamboo Sea Eco Hotel for the great place that they've given us to stay, because we've had a wonderful stay, not like any other boot camp that people have been having. We've been sleeping in this amazing hotel, and I would thank the whole community, all the organizing team of the Miss Tourism Kyaggwe, because they have been very welcoming to us, starting from the feeding, from the gymming, everything. We've been doing everything on a very fine basis, and trust me or believe me or not, we are having and you should expect the best in everything. Thank you. Ebyobulambuzi yankwasa bano abaana okubeera nabo kitegeeza nti banneesiga nnyo. Bano abaana bayize okulanya oba nkyayinza okuyita okutambula nga Omuganda, bayize omuntu engeri gy'ayogeramu mu bantu oba expression in the public, bayize okufumba empombo, bayize okutambuza enkondo, bayize ebitonene byabwe omuli amazina, komedi, okuyimba era neebaza nnyo ofiisi ekulibwa omwami Oweekitiibwa Eric Patrick Ssekabembe okumpa omukisa okubeera mu bootcamp n'abaana bano okuva nga 5 mpaka nga 19 era nkoowola abantu bonna mu Uganda mwonna okuva wa East, West, North and Central to come and support our kids. They are so good and they are ready to present to their best. Come and see talent, come see nature, come see beauty, come see beyond the imaginable in Kyaggwe. Thank you so much. Zinga 19 ku Bredo Hotel Mukono okuva ssaawa 12 ez'olweggulo era mwenna mbayita mujje muwagire abaana bammwe ab'obuwala, mujje mutumbule omwana ow'obuwala, mujje mumuwe amaanyi, mujje mumulage nti naye asobola okubaako kyayinza okuba muno mu ggwanga, kuba edda ennyo mu Buganda omwana omuwala teyalinanga kikyali, naye kati abawala ffe abaliko, abakyala ffe abafuga abaami era nkakasa nti bano abaana bawanguzi, buli kiisa yazze mwe zino empaka muwanguzi era musuubira okufuka omuntu ow'enjawulo era okufuga eggwanga lino gye bujja mu maaso era okuva nakati kubeera mukulembeze. Okufuka Miss Tourism Kyaggwe olina okuba omukulembeze omulungi. Thank you so much.